Brigadier Henry Isoke ne RDC waiso Justin Babazi bakedde ku kitebe kya municipal y'ekira okulondola emirimo egy'okulima mu ssente y'omusolo basose mu kafuuna abakozi ba gavumenti n'abakulembeze lulubaya bafulumye okulambula emirimu basokedde ku kitebe kya municipal ekya Wemeta ssente z'omukambi byako mu obukadde 19 kyokka nti kinnaggwa era nga kikyali mwaliiro ogusooka. If it has a lift, well and good. If it doesn't have a lift, it must a provision of a ramp. It is not there. Number two now, look at these stairs. Here they have squeezed it. And in that essence, if you look at the main drawing of the plan, it is distinct. Bazeke ekizimbe ky'eddwaliro ekizimbibwa kyokka emitindirira bagivaako dda ngati bezimbira byabwe. But do you know the cost you're going to cause it because of that weak thing? Because Honorable Minister. No, first I want him to ask you the cost which you will give us when the cover as of now, the damage it will create vis-a-vis that one. Which one is more expensive? Balambudde eddwaliro limaze emyezi 11 nga lizimbibwa kyokka kabuyonjo ezeemu enjatika. Essomero lya Kitukutu Primary School obukadde 4 zakozesebwa okuzimba ebibiina bibiri kyokka mu bbanga lya myaka ebiri gyokka ekizimbe kizimu ennyafa. Ku ssomero lya Jjabijjo naye ensimbi nnyingi zibalemeredde okuwaako embalirira. And I want also to be scientific. Our team will come and carry out that audit to ascertain the value for money. Minisita atambudde ku nguudo ezitali zimu okuli olw'ebulinu nga bakola ku kitono okusinziira ku ndagaano. Wano yinginiya atunudde ebikalu nga bamubuuza akaana akataano. Let's where do you pick it from? Where is the shoulder to shoulder now? According to you. We just go where the train is. But from here where you started here, where is the shoulder of the road? And these people have already encroached on it. Ku ssomero lya Kira Secondary School obukadde 43 zizakozesebwa okuddaabiriza ekizimbe abayizi mwe basomera kyokka nga bizzeemu ennyafa. Ssente zisoba mu bunaku ezo obuwumbi 11 zisaasaanyiziddwa tezimanyiddwako mayitire. Zira projects zetulambudde tusanze nti waliwo gadde bengalye okusinziira value for money oba kyetwandigambye nti omugaso gw'essente. So twagala kulaba nti gavumenti bw'eba esindise ssente zikole ekyo kyezirime nti okola. Yinginiya Jeroba bw'alagidde okulaga ensasanya ya ssente zimuweebwa okukola emirimu. Bimulimira minisita n'amukwasa akakiiko ka Brigadier Isoke abitebye. They were meant to work on 300 meters of the road, but they worked on 200. So 100 was left as unaccounted for. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.